Mukyala Nabbanja Right Honorable Prime Minister tumwebaza okuba nti azze yenyigira nnyo mu kutuwuliriza ng'abasuubuzi n'ekisinga okunnuma nti ensonga z'alagira okuteekebwa mu nkola ate tezikola ki tezikolebwako. Gavumenti eno erina ekizibu kimu kiriwa nti eyogera ebintu naye tebiimplementinga tebiteeka mu nkola enforcing ebimu bikomaawo. Kati mmwe bwe muteerwanako eno gavumenti bw'oba odiiringa nayo olina kudiiringa ku level ng'omuntu alwanira ettaka. Kooti bw'egamba nti owangudde n'otateekayo maanyi na kulwanirira kintu ky'olwaniridde kooti tejja mwattu kujja kugamba nti omunafu emwongera amaanyi. Olina kufunvubira n'ogenda ekiwandiiko n'okikuba ew'omuntu oyo gw'ogambye ate n'ossa obukuumi ku ttaka ly'omuggyako bwakusinga amaanyi olumu era awo nzika alitutte. Tuzze tubiraba. Kaakati n'embeera ya mukyala Nabbanja ebiragiro byataddewo abasuubuzi bwe tuteerwanako tuyinza owunzika nga tuveeriddemu awo. Era okukyala kwe twali twamusabadda nga tugenze ku nsonga ya renti gye nayogeddeko eri. Era nitumugamba maama jangu kone ku ground olabire eddala embeera. Era amataba bwe gajja nakubira ku mukyala Nabbanja ng'essimu ye teriiko ne muweereza WhatsApp n'agamba ali Ethiopia. Nenkubira Idi n'agamba ali Moscow naye akomawo ku Sunday. Naye bwe yajja n'ajjirawo ku ground. Nenkubira omwami Kasiri akulira ebya trade mu KCCA. Olwono bamaze amazzi ago n'ansonyiwa okuddako emabega ku nsonga y'amazzi. Gatandika lunaku lwakubiri nga gayita mu bisenge mu bizimbe ebyo naddala ekizimbe kya Pentagon. Nempaayo message ku bekikwatako era ne baweereza apology ba landlord nti bakikolako. Ku lwokusatu awo nga gajja kaali kasiki embaga negwa n'ekidaala ku lwokutaano. Saawa 10 amazzi gatandika oyingira mu bizimbe ez'okumakya ez'ekiro n'omuziita za kumakya. Kituufu nafuna essimu ku ssaawa 11 ndowooza nga n'ekitundu. Ne bantegeeza okubuulira abasuubuzi ku mikutu gyaffe egya Uteya ti emaali yaabwe efeggwawo. Nakikola saakomaawo nagenda okuwera ssaawa 12:26 nga ndi mu kibuga nga nkubidde aba KCCA nenkubira omwami Kasirye n'angamba kankole ekisoboka mpeereze emmotoka. Olwaddamu omukubira yaŋŋamba abantu batiddeyo nneeyo wansi bayinza okwokya emmotoka za KCCA. Ne mugamba ssebo va mu kyejo. Nenkubira Idi nga Deputy Executive Director Mwami Benon nga takwata. Nenziramu ne mukubira ku ssaawa 3 n'akwata. Nenkubira police nabo ne bakwata. Nembasaba emmotoka za fire brigade nembasaba ne motoka esikamu amazzi za KCCA bazireeta. Batandika okusika amazzi. Nenkubira ba landlord. Omwami yasinga okurespondi nga yali wa landlord wa Sekaziga. Yaleeta emmotoka 19 esika amazzi. Gavumenti yali erinawo emmotoka 6. Ennya za KCCA, ebiri zaali za police. Amazzi bagasika mu bizimbe okusinga French Plaza, Pentagon, Total ne bagezaako amazzi galema. Naye amazzi ago gajja gati gavanga waggulu Room Street Beni Kiwanuka wakati awo KCCA. Era nebuuza nti ddala bayinginiya bano bajja ne programu ya Smart City. Ate amakubo ne bagafunza ne basambu peva kati mwe muli ne container ya URA. Kyatwewuunyisa nnyo. Amazzi gajja nga kale ne gasaasaana ne gamala ne gagenda mu manholes nga gakendedde obusungu. Kati gajja na busungu. Kino ekizibu kimazeewo emyaka 7 na kirabulako n'aba KCCA era ne tubawandiikira tebasobola kurespondi nga wansi eyo waliyo obugoma butono. Bannannyini bizimbe bazimba bassaayo obugoma nga size ntono manholes. Kati ate ne bajja bano aba Smart City ne bazimbako ekkubo. Amazzi bwe gajja na busungu gagenda oyingira wansi nga tegajjaayo nga wazibikidde ne wamu okugagende gayike mu mwala. Amazzi ne gasaasaana. Kati ate bwe gasaasaananga ne geefunza mu bukubo buno bwe baateekawo ne galinnya volume
negagenda ate negayingira negamalira mu bizimbe era amazzi agayingira mu bizimbe ebisinga gava waggulu ate nga gayitira ku ground floor negaka mu basement abantu muganda nge bafiirwa emaali ekitegeeza bino bulijjo bye bagamba nti gava eri simanyi ku mwala gwe Nakivubo ne gabuna ekibuga kyonna bifu manyize njogera mazima ng'omusezi agula essowaani kubanga nagambye enkola okunoonyereza ate mpa obudde ekizibu kino kibaddewo ng'amazzi gajja mu bizimbe nga bisatu gayingira mu Sekaziga nga gayingira mu Pentagoni amanya mu Kwalisero ne Nabukere era abantu bamu Nabukere bogenda bazimba ebibalaza eby'emmeeza babikoma wano waggulu ku level amazzi gali gabayingirira kakati jukira we bazimba abasinga ba landlord waliwo entobazi kakati ekizibu ekirala ekyajja nti gye gali gagenda okumalira mu mwala gayingire nga gamaze okujjulewa mu bizimbe nga gabooze gagende mu mwala ate hamu yali yayiwawo ekitaka ettaka lino ery'okuziba muki okuteeka mu bituli ebyali bisigaddewo we yali azimbye kakati hamu alinganga bogamba nti ensonga yaliwo nejja neeyongerezaako ku muti enkula ya katiko ekino ne kisaasaana nti hamu ye lutukoza ne ba landlord bonna balutukoza mu nsonga eno bazimba ebizimbe byabwe mu ntobazi ate ne basaamu basement n'abatasaamu basement amazzi gabayingirira kiddawa ku bannannyini kibuga aba KCCA abagamba nti ba engineer nenze ngamba tunuyanga basawo baganda nti omusawo muganda akugatta obwongo nagamba ekikuluma nkiraba bakuloga naye ng'olina siriimu ontegedde bulungi akugamba bakuloga era ndaba bakuloga wabuuka ebidagala kati enkola ya KCCA senga weyo takuli bulungi senga wakuli bubi omutega n'erinnya n'omugamba kubanga nakiwulyako mu luyimba lwa Sebata n'agamba bwe yagenda ew'omusawo ku muganga n'amugamba nti ani akuloga olowooza yaani n'amuwa erinnya ly'omwana we wa wiiki 2 omuwere nti erinnya eryo n'amugamba oyo yennyini yakola ki yakuloga omwana wa wiiki 2 omusawo omuganda bwe yamugamba akati ne KCCA enkola yaayo bayingini abawoza tuli mu kunoonyereza ne balinga abatamanyi bizibu bibazze bakolewo bakwatagana n'abagagga bano ne bazimba nga balina poor planning kakati ekizibu ne kijja ne kyegatta bonna beetaaga okukwasaganya mu mbeera eno amazzi bwe gajjula okugenda mu mwala awamu gatambula ewalala saizi y'emyala gasinganibwa mitono nga bwe bamugambye agaziye emyala amazzi gaggweremu nene bw'anaagigaziya ng'ate gano agava waggulu tegasobola kutuuka mu bizimbe mu mwala guno tujja sigazaamu ekizibu sekendire wabuuzizza nti abasuubuzi bali wiringi ova mu basement abasuubuzi tebali wiringi kuvaayo gali maduuka KCCA gaba pulaani menagambye nti ekizibu tulaba kasiisi nga tugamba hamu nti kyekizibu ne tulaba ekizibu hamu kasiisi ku kizibu enjovu weeri eriwa KCCA kyekizibu kitya pulaani y'ekibuga yonna bagirina bamanyi ebitutawaanya kumala emyaka 7 nti amazzi gajja ne gawamba kati awa hamu kyazi yakyongeddeko bwongezi kukikwongeramu yayongeddemu kuseesa yakutte mu kiwundu okitegeera kati abaganda bagamba eteranga n'etonnya tulaba ensisira bwe zenkanya emyoyo kati KCCA emyoyo gyagikoze eki twajenkanyiza nayo lwaki KCCA eyagaba pulaani z'ebizimbe negamba mbu buli kizimbe ekyo basement zonna baziteekako parking KCCA yayita wange egaba license abantu aba bali mu basement begamba nti saawa eno baveeyo bayina license ezikolerayo lwaki teyazibamma ne balandi road ne bagamba ebizimbe tubigadde mwagamba wano walina bbaawo parking lwaki mukkirizaayo abasuubuzi neggala wali okirabyeko ekizimbe kyeggala sikirabangako kyogamba abantu balina basement zonna mu Kampala kati baleme tuwuddiisa KCCA kyekizibu ekyokubiri balandi road abakola gadi bengalye nga bawadde KCCA enguzi nebakkiriza okukola ebintu byabwe nga bwe balina obikola nti eri wabadde parking ate n'agafuula amaduuka era bwe babasangayo basaba busabira license Land Road ne bamutira ku liiso nti wataddeyo maduuka emmotoka tezijja kukola ki ffe tubonaabona ne parking
mumukwana amaduuka kyogamba tegabaddeeyo. Bosco bwe yaguzeewo naye ali mu kusima basement. Abantu balekewo amaduuka nga bayayanira bifo bya koleramu. Ate nga KCCA yebawa. Parking ebaddewo mu mukwano ono bwe yazze yasimye busimi. Ekitegeeza abantu bote bali wiringi okuva mu basement kubanga maduuka gaabwe. Compensation munagifuna? Webale ekibuuzo ekyo. Tufunye ekizibu. Betukulembera ate kati nabo baagala batukulembere. Olwokuba balabye nti waliwo omulyo. Era waliyo abantu yakabinja k'abantu abamu twakigayalira ne tugamba katubaleke. Abasuubuzi tebalowooza nti tulina impact gye twagala mu kintu kino. Ffe nga Uteya kanjogera olwaku lwa Uteya. Abakulembeze baliwo okugayidinga. Abakulembeze tebaliwo kwenyigira direct mu nsonga za kuba fete abamu nze nina edduuka liri ku Pentagon. PC 243. Ntunda jeans, boxers, jackets n'ebirala n'engoye z'abaana. Ku level yange amazzi tegatuonoonera. Wansi wange amazzi gaboyonoonera ddala abantu wali amaduuka 168 gabakuba. Naye abantu abamu era walama mu lukiiko lwa Lord Mayor abantu baga ebibiina fete tulina kibiina essaawa eno we twogerera abagambye nti bo tebalina kibiina ate bali mu kuwuddisa era njagala abawuliriza radio eno abantu abo mu beesonyiwe bagenda kwonoona abantu abandifunye compensation ate bawunzike nga babafiiriza pulira bagamba bukadde 5 mabugo anti kati wano nkyayogera ku bano twabakiriza berwaneko buli omwali gye stalinga ekizimbe kyabwe ffe tubakulemberemu nga tuteekawo ku pressure government weyinza obbasasula kubanga tumanyi betudiringa nabo abantu bano abamu bejjeemu akabinja ne bagenda mbu bali gye stalinga abannaabwe abafiiriddwa essaawa eno bali mu bagamba mbu buli ali gye stalinga buli kizimbe kireeteyo miliyoni emu mu government yabagambye egenda kusasula sente ng'eyitira mu associations. Ekyo kifu fefululu association weziri zibaddewo ne tuliwo ku guiding kati empyo registeringa yaki ng'ate osaba abasuubuzi abafiiriddwa miliyoni mbu nsobola okukola okuregisteringa ekibiina mbonna kivubo biki kakati awo nvuddewo mbadde ndi mu kulabula ebibiina nga bwe ngambye tulina guiding list bannannyini basement fe twabagambye dda nzize wano nga twakakola registration y'abasuubuzi 1,644 abafiiriddwa amaduuka 582 gabanji ebizimbe 14 ebimu munnange tebabifokasingako naye baafiirwa mulimu Jesco eyo side ya Hamu mulimu ekizimbe kya Hamu ekya buloko ABCD bafuna amazzi kubanga naye overflow yabakuba nabo baagala kuba compensatinga ne mulimu ebyayonoonebwa ennyo nga French Totala Sekaziga Pentagon Nana Center amazzi gaali mangi Capital Center ogateko Premier kizimbe ekya Shawuli yako gaggawala bonna baafiirwa emaali mu container village eyo mu Kings ebizimbe byonna byanywa era mali y'abantu yafa mu bintu byonna bye tukola tusaba government etegeere kino tufunze mu kufunza mponzika ngamba mama Nabbanja tetuli mu kuzalawa tetuli mu kuyisaamu maaso Lugaayi wadde president nefe tetuli ready tu kugamba nti mutukungubagirako bukungubagizi kyenawulidde nti bagenda bo obukadde 5 mabugo kya mutandiko tugamba mutuwa amabugo fete tulina mulambo mu ddiiro twafiiriddwa maali twafiiriddwa na mulamu na family zaffe tosobola kuddira muntu omugambe nti tugenda bawaayo basumbuusa okusumbuusa kitegeeza nti omuntu afiiriddwa oba kiraalo kyante oli waddembe okujja omukubagizaayo n'embuzi enkoko naki yeddaabulule abantu bafiiriddwe billions of money abantu bafiiriddwe miliyoni 8 gojja omugambe ngenda kukubagiza bwe bakubagiza ne bakuwa emitwalo 2 toyomba kubagaba mabugo gaba mabugo kati tugamba tetwagala mabugo twagala mutuddize mutukompensating accordingly oba kyetaagisa mu percentage tujimanye kuba ne bogena mu insurance babalira mu percentage what a value
era tetwagala mutudireyingise mujje ku ground nga bwe mwagambye abantu gye bali. Abantu waki business zabo tebaziteeka mu insurance? Omuntu ali mu informal sector omugambo oti agende mu insurance. Bagituteekamu bagitulekamu. Government bwebe kimanyi yatuleka mu informal sector era tubadiringe naffe informally. Tugamba ki? Mama Nabanje twagala abantu baba compensating babasasulire so sibawa mabugo olw'ensonga zino. Bwe muba mutubanja omusolo ogw'ebintu ebyo ebyafudde mugutuwesa 100%. Bwe muba mutusaba license tugibawa. Bwe tuba tubawa income tax tumubawa mutusasule so si kutukubagiza. Tuyina abantu baffe nga besaawe no wetwogerera amataba gabali bubi ng'ebirala byonna babitadde ebbali na wadde waliwo ebirijjeno ng'emisolo ejja kiro mulimu ebizibu by'aba investors ate abaava mu mafactory ne badda mu maduuka mulimu ebizibu ebya UNBS ewambye omulimu gw'abasuubuzi omala okusasula container ate nekuyimiriza nekwata nti togitwala engoye zo zino tetunazinuunako oba ndowooza bazinuunako nga mu nnyo nga bazitestinga nti ate katuzikebera omutindo ate nga ziriko ebbaluwa ya Pivoco. Pivoco leeta eyo lwe lupapula olulaga nti ebintu byonna ebiri mu container bizze nga birina omutindo. Naye UNBS ate yafuuka nga URA naye esolooza. Kati ebizibu ebyo byegasse ne mwegattamu ekizibu ekirala ekyaba landlords. Mu Kampala njagadde sooka okukolera samala kuwuliriza ategeere ebizibu ebyebase mu basuubuzi batawaanya. Ne mubamu ba landlords abongeza ebisale ebyobupangisa nga mu butuufu tebakyali mu kwongeza wabula basala nsawo. Bw'ogamba otya omuntu nti omusaba ssente z'amasannyalaze emitwalo 9 nga alina ettaala 4. Ettaala zitya? Eziribeera mu dduuka just ettaala 4 nazo bazijjako omusolo? Kuzisolooza amasannyalaze kusasula. Nakugamba nti nkwongeza omwezi ogujja njagala ssente zange nkwongeza emitwalo 7 nga tagoberera etteeka lya bupangisa. Era amawulire gano g'olaba abakyala bano bava ku bizimbe ebya 3 gears tubiyita 3 gears omuli Galilaya, Grand Corner and Gazaland. Naye omutwe na wadde gwabaleeteddeko ebirala naye nga bano ego lunaku lw'eggulo babadde beekalakaasa lwakuba nti banyoomolwa. Batya? Babanyooma okuteekesa landlord anyoomola ebiragiro bya Prime Minister yateekesa mu nkola nti ba landlord tebaddamu kwongeza muntu yenna mpaka mwezi gw'omukaaga omwaka ogujja. Kati ate bano ba landlords nga Mwami Tom Kitandwe bongeza abantu okusukka mirundi 3 mu mwaka nga ate etteeka ligamba toyongeza muntu kusukka bitundu 10 buli mwaka. Tebagoberera mateeka bamanyi bo banene abaana baabwe bennyini bajolonga abantu mu bizimbe eyo nga kwegama omusuubuzaako era ku makya n'ajja n'obwongo bwe n'ayiiya n'atetenkanya n'owulaba nga ate omwana w'omugagga olw'okuba ali mu kizimbe ng'amunyoomoola n'oli n'ajjako amasannyalaze ag'omuntu n'agamuggyako mbu yagaana okumusasula kasasiro emitwalo 5 ng'ate si yalina oyoola kasasiro n'agaana okubanga omuntu ono nti yasasudde renti we tamubanje naye ate mbu yagaana okusasula ssente ze baamwongezaamu ng'ate Prime Minister yakiyimiriza. Okitegeera? So tuli mu mbeera ey'okunyigirizibwa, tuli mu mbeera ey'okuteekebwa ku kisenge abantu abatono ng'ate abangi bebanyigirizibwa. Wenjogerera nga sinnagenda mu kulambulula byonna abasibe 3 bali mu kkomera nga basuubuzi olw'okulwanirira eddembe lyabwe. Omuli gwe tuyita Road Mayor Shiba, mulimu omwami omulala bamuyita Kiyimba oyo bamunonye mu dduuka. Shiba ono bamututte lwakuba nti yatadde sellotape ku mimwa. Gwe nalabye yabadde agenderera ki? Ng'alaga tebakyalina busizo. Eddoboozi ne bwe balifulumya be baligamba tebaliwulira. Tebalina bwogerero. N'asalawo abikko omumwa
kubanga abbanga lyonna liboogedde okumala emyezi 3 prime minister alagidde ate omugagga anyomola ate nga ne mu meeting yalimu era ensonga eno twagizizaayo ku mmeeza ya prime minister nebe kikwatako ne chairman w'abagagga akulira ba landlords Mwami Kirumira Godfrey era n'asaba obujulizi nenga obujulizi bwasaba olwete bibanga byakwenya bagagga banna abamanyi omulugube abantu nga nzizeeyo ku mbeera eriwo Mwami Drake Lubega abantu bayingiriddwa amazzi mu bizimbe bye ebyasinze okufiirwa ennyo kyekizimbe kya Total ekizimbe kya Pentagon City Mwami Drake Lubega bwe batuteyo sente za rent yazibagobeza n'abagamba mugende muletereko ebitundu 10 byaki ku buli 10 rent amongeza bobo badde wakakadde yongeramu ebitundu 10 yemu 10 ye milioni emu emitwalo 10 abazi kuongeza ng'alinga agamba nti eweebale kufiirwa amazzi geebale kukuba kati awe tuli mbadde nkuwaka prihamba akatonotono kati kantandike ensonga ku nsonga tutandikire ku nsonga ya rent. Yes. Bannannyini bizimbe bino bazimba ebizimbe nga nabo bakoze business banoonya we bafunira buli lukya buli lwe mujja ne mugamba nti mwekalakaasa rent yasusse kati ye mwagala afune atya era akole ekituufu okulaba nga mwenna mujja mu mbeera asigale nga afuna nga nammwe mukola emirimu ne gitambula. Weebale nnyo okumbuza ekibuuzo ekyo. Mu 2022 nga yuteya twali bantu abeetabira ddala mu kuteekateeka etteeka ly'omupangisa ne Land Road. Ne ba Land Road baalimu. Mu mbeera eno twayise etteeka ne tusaba emyaka 5 nti okwongeza rent kwe kubeera. Abagagga ne bajja ne batuula ne bagamba nti muba mututadde wala nnyo naffe tulina ebizibu financial yazikyuka. Mukkirize tukole emyezi 2 mu emeka. Mu 5. Je emyaka 2 n'omwezi gumu. Tugabanyiriza wakati. Ne bwoba okoze tenancy agreement nga weeyina okukyuka. Nti buli luvannyuma lw'emyaka 2 n'omwezi gumu. N'omwezi gumu. Bongeze rent. Bongeze rent obutasukka bitundu 2. 2%. Lwaki yali 2%? Sente zetuwa nyingi. Mulimu amaduuka awo olaba mu town gasasula milioni 12. Gasasula milioni 9, gasasula milioni 7. Ngeri kaleko ng'olitadde nnyo wansi ng'ate kaduuka katono emitwalo aga $5 nga gwo kayingiramu ng'oyita wansi oyavula. Era bw'oba okatuddemu olina tuula tolina yimirira. Tosobola kayimiriramu. Ka mitwalo 5 tokyaza mugenyi. Olwanagana n'ebintu byo goli wadde mbolekera ebintu byo space oba ebintu byo bikulekere space. Kyenkugamba ndowooza okitegedde. Kubanga bw'oyingira mu dduuka n'ebintu bikoonako n'eno bikoonako. Ani anyigirizibwa mu kino asasula ssente. Ekyewuunyisa mu bino byonna etteeka lyagenda okukomawo nga liraga nti budisayiningiddwa nga ba stakeholder tetwali involved. Era tulina bannaffe betwanyigira abamu. Ekiwandiiko bwe kyajja ne bagamba musharingire associations endala mutunulemu bakituulira kubanga badiringa n'abagagga bano. Sijja kwogera kibiina kubanga sinoonya ntalo. Abakulu bano ba landlord batuulira etteeka ne bassaamu ssente kigambibwa mbu balyongeramu ssente zaali za buwumbi 2 ne milioni 460. Nga bagenderera ki? Kukyusa tteeka libawa advantage. Libenga liri ku side yawe. Favor ngeri waabwe. Ligenda okudda nga president ali signinze ng'ennaku z'omwezi 10. Omwezi ogw'12 2022. Ng'etteeka lisoma kifuula nnenge. Ligamba ki? Ligamba ate bye lyagamba mu kunyigirizibwa. Twagamba nti tetujja kulwana n'abagagga mpaka katukkirize ekiriwo nga bwe tusaba tukola amendment mu tteeka. Era parliament nakati tukyagisaba ekola amendment mu tteeka. Etteeka liri ligamba kikati. Etteeka ly'omupangisa ne Land Road n'abatulaba ku TikTok n'abatuwuliriza ku mikutu yonna mu ggwanga. Bye tubasomera byebyo ate nammwe mubiyige mu binoonyereze.
Etteeka ligamba nti landlord bw'anaabanga ayongezanga rent ajja sookanga kuwandiikira ekiwandiiko kye bayita notice. Notice eyo ng'ekugamba nti nnyabo oba ssebo mupangisa wange nsaba otegeezebwe era nkutegeeza nti ngenda kwongeza rent ebitundu 3 oba 2 oba 1 oba 10 ebitundu 10 ye maximum togisukka. Etteeka lino nga ligamba nti omuntu ono namuwanga notice eyo erina okumala ennaku 6 gy'emyezi 2. Emyezi 2 egyo gyennyini muyina okubanga mwe mufunidde enteesaganya either mukkiriziganyiza percentage gy'aleese landlord era munaatuulanga mu meeting ne mukkaanya nti ongambye nkuwe percentage ya 7 n'okusinziira embeera n'ebiriwo nja kusobola kuwa 2 oba 1 oba sisobola kunnyongeza ne mukkaanya. Bwe mukkaanya percentage yonna gye mukkaanyiza gye mugenderako. Abagagga bano tebaleeta notice, tebagaba nnaku 6, tebakola meeting kuteesa n'abapangisa, bavuga kivandulo. Akakawayiro ne bakamenya bakateeka ebbali. Obuwayiro 2 obuwayiro 2 bulamba ne babuteeka eri. Takuwadde notice ekyo kimu temuteesezza kyakubiri ate takuwadde na nnaku 6 ziterambikiddwa mu tteeka oba ova mu kizimbe kyonoonye walala mu nnaku 6 ezo nno twali tusabye ennaku 9 nazo ne bazituulako 2% bagijjeemu efuuse 10%. Emyaka 2 n'omwezi gumu bagijjewo bagufudde mwaka nagwo ne baguleeta nti era etteeka ne ligamba tokkirizanga muntu akwatibwako etteeka ng'omupangisa landlord talina kwongeza mulundi gumu mu mwaka, talina kusukka mulundi gumu. Nti yakwongeza mwezi gwa Museenene n'addamu n'akwongeza mwezi gwa Desemba. Kitandwe yayongeza abantu mu mwezi gwa Septemba omwaka oguwedde n'atuuka n'addamu n'abongeza mu Feb nga wayise emyezi 4. Tuli mwaka mulala nti omwaka babala myezi 12 gwe boyongeza mu gwa 6 oddamu gwa 6 mwaka gujja gwa 6 omwaka ogujja omwaka kule sobola okukola ki bwe yabatuuka mu mwaka nga tuyingidde mu guno n'abavuga ekiba yayongereza na mu kota nno emyezi 4 gye gikola kota nti n'atuuka mu kota n'abongeza abantu ne bagamba nedda abo nno babadde bamaze emyaka 13 nga banyigirizibwa bwabikola ate nga sente zabongeza sizina percentage wabula agamba nti ono mwongeza akakadde oli mwongeza emitwalo 4 oli mwongeza 7. Abantu abali mu bizimbe ebyo bagatta bulamu basaluuni banviiri masimu omuntu atalina magoba gayimiridde si kimu Giant bakaaba Arua Plaza bakaaba bwe tugenda ku side ya Drake Rubega oyo ye muvanduzi gabwe nagambye ebizimbe ava ku kimwanyi n'ebizimbe 3 mu kimu mu Kampala amwami Kitandwe balina ebizimbe 29 ndowooza nga Serimbi kubanga bwe mbanzi jukira ebisatu bino kwengatta City Mall kwengatta Nakasero Mid City Giant Arua Plaza gatta ko biri ebisatu sibye ebizimbe 9 kakati leta ne bya managing akati ebya muganda we gwe bayita mukulu Kyeswa ebizimbe 2 sibye ebizimbe 11 bali mu maziga. Landlord yomu ye yakwata contract eyali eyanabugabo updeal abasoloza kasasiro ngajja kuduuka omuntu namugamba anze nja kuwa gumu kitundu gwe nsobola leka nkuweeyo 5 ojja kudda nkwongera omutwalo nga bateesaganya bana abakampani abayola ebisasiro ye yakwata n'awamba omulimu gwa nabugabo n'atandika osoloza kasasiro ng'amwagala emitwalo egi 5 bw'amaliriza ebyo byonna oba tonnasasula kasasiro ng'akugyako amasannyalaze ate nga masasule kasasiro webweru ate yakuggisako amasannyalaze ekyo nga kyewuunyisa y'omu yasasuza abapangisa ng'oli mu mwezi gwa 7 ng'ogw'omunaana wagumusasula dda n'akozesa kapito w'abantu ye n'amala ebizibu bye kati ogenda otuuka mu gw'omunaana ng'ate osasula gwa 9 okitegeera ate nga buli nnaku za mwezi 15 tozisukka. Abasajja abagagga bavandudde nnyo abantu balemesezza nyira nkugamba wano nti baleetedde ne gavumenti eno ebizibu abannakampala gye bakyawa kubanga bw'omugambako ng'agamba ebizimbe si byange nange gye mugenda okuwa bannannyini byo ebizimbe bya Museveni ebizimbe bya Salimu Sale ebizimbe bya Speaker
ebizimbe bya Muhoozi gemanya geboogera nenga bawuddisa ebizimbe byabwe bagamba batya nkugambye nti ebizimbe bya Muhoozi anoonyayo omunene tiona ngamba ki ebizimbe bya byotafiire kati gyolina okuddukira ate gyakulaga nti ye nannyini kizimbe noba nga tolina gya wakuddukira oyo nonsense twamukooye oba kyotafiire oba kya Muhoozi tetuyina gwe tuttira ku liiso kubanga ffenna tuli bannayuganda lwaki tombuuza nti kati oli ayagala enyigirizibwe era neebuuza bw'aba njagala nnyo General Muhoozi ne President Museveni oba First Family gye bawa ebizimbe bino ne Mwami General Sale baveeyo ko bagambe ku bantu bano lwakuba ate bwe tumala obuyogera ne tutuuka ne wa mukyala Nabbanja era bwe twatuukayo n'agamba naye balina ekizimbe kye baamuwa ku kyegundi kukigenda Emityana Road awe Buloba ekizimbe kya Nabbanja n'atuukawo n'ayimira n'abagamba tibannaye ababagamba nti ekizimbe kyange renti mbawadde wa bwerere temunsasula ate bannannyini sire bava si kya Nabbanja ekizimbe kyaffe Nabbanja abawa atya renti ow'obwerere ate mwatugamba kiki ye Katemba ali wano Magagga tumalirize ku nsonga y'etteeka lino eri luŋŋamya omupangisa ne nannyini kizimbe nesebo bwe mbadde mpuliriza ng'ogamba mwateekawo sooka otuwe notisi byonna nga bw'obinnyonnyodde mpulidde ng'ebisinga byonna biri mu feva yammwe abapangisa kati ye nannyini kizimbe yateekamu ssente z'okukizimba serabyewo nnyo waafunira feva etteeka we limuwera feva etteeka limuwa feva esooka nti yayingira mu percentage gye twasaba n'agitwala 10% bwe bagikongeza ngo 1,700,000 oba otaddeko sente meka obutaddeko meka 7 emitwalo 7 milioni 7 n'emitwalo 7 emitwalo 7 z'okwolina okwa buli mwezi n'omwaka oguddako era n'ayongeza 10% 7 emirala oba ogenze milioni 8 emitwalo 7 kuzoobadde nazo milioni 7 zigatteko emitwalo emirala 7 size milioni 8 mu emitwalo 4 n'omwaka oguddako era ziri nnyo 7 ate 7 anti nga mbwera oyongera kera 10% ezifuuka n'oyongerako emitwalo 84 84 bw'okigattako gw'onaava mu radio gw'ojje mu bizinensi gw'opangise ekitegeeza bwe mba mpezezza emyaka 10 ku kizimbe ekyo buli mwaka kugenda gweyongerako 10% tugenda okumala emyaka 10 ng'ebizimbe bya milioni 4 rent kubanga etteeka lyajja kyetwagamba nti tuteeke ku 2%. Bano abaami bateekayo mu palamenti nga bakola amateeka ne bagamba nti ferenti gwe tuwa tubawo emitwalo 3 mitwalo 26 kati kwe bagayidingira ne bagamba omuntu laba mungedde 10% ng'abadde asasula emitwalo 35 kitegeeza ze emitwalo emeka 3 n'ekitundu byakiyaaye kakati essaawa eno abantu bali mu mpapula z'amawulire beekalakaasa olwa renti mwebyo byonna gye twaddukira twasibira wa mukyala Nabbanja ne wafuluma ekiwandiiko ne ba landlord baalimu ne bagamba nti ba landlord si bonna tukaanyiza n'abapangisa era baaliyo basooka kujja na resolution ne mukyala Nabbanja ne nyimuka ne mubuuza resolution oziteeseza n'abagagga fozze mu lukiiko otusomera resolutions tubaddeyo nga beekoledde amateeka agaabwe nti tukkiriza tetujja kuddamu kwongeza renti mpaka financial yejja ekyo ne tugamba kale ne badda ku kyokubiri ti amasannyalaze gasigale ku bbeeyi gye gabaddeko ne tugamba nedda tetusobola kusasula amasannyalaze ng'ettaala nnyo zisasuza emitwalo 9 nga tulinga abalina ebyuma by'emmwanyi mu maduuka leka nze mpa mita yange nsasulire ekyo kye nnina bw'oba togimpadde kitegeezo nzibye amaaso abo abagagga baatuggyako amaaso tebaagala olabe mita osome nti nkozeseza sente olaba n'amaka amalamba agayina fridge agayina tv azikeera kubeerako mpaka kiro bayina paasi bayina pacolators bayina warmers n'amataala ku bikomera aga security light ne cameras ewakati oweza mitwalo 10 ku 15 omwezi nze ow'omudduuka ayingira ku ssaawa emu nenvaamu ku 12 nenteekako ettaala 4 oba 6 nsasula nti emitwalo 9 ampuliriza ku radio 4 radio 7 ne radio 8 njagala tugende mu bubaka buno nga tumaliriza na kino abasuubuzi bano bemukulembera bavaayo ne beemulugunya nti ensonga zino nga bw'ozitembeeta kati
Nabbanja bwakuyita oba nayita abakulembeze nayita Barandi Road badweke Rubega boyogeddeko bwe mutuuka eyo nga babakuba empiso bwe mudde eno mwogera birala mwagenze mwogera birala bikyukirawa neyanziza ekibuuzo kyo kyombuuza kirungi taata nenjagala mbuuzeeyo ekibuuzo kimu kansooke mpiseewo kano nti ebibiina tuli bingi kanjogerere yuteya bannange oba balina endowooza zaabwe n'enkola zaabwe ze bakolamu kiryoke abamu tomanya baali babikola ne ku lwa yuteya nze sitambulanga nze bagenda kunkuba batya empiso nga natambudde n'abantu 50 abanyigirizibwa nga balina bizinensi zaabwe ate ne batuuka ne babakuba empiso ne beerabira ekyabatutte oyo propaganda atambuzibwa abalala baali babakikola kubanga mu bibiina tubaddewo nzikiriza ne yuteya tekikolangako bakukuseeko genda mu State House bagenzeyo nze bwe natuuka nayo buli muntu ayayanira president saagala kulimba seewaana nga tugenze mu kulwana emisolo ne baleka abantu almost abantu 250 ebweru ne mbagamba ate tugenda kiikirira baani bakulembeze mugambe president fenna State House ina room ennene mwe tujja muleke kupapirira na kwakirira agenda wa president twaze kiikirira abantu ate batuwerekedde be bajulizi baffe tuyingire nabo abakulembeze bagenda nasigala bwogo nengamba kansigale n'abasuubuzi era nengamba nti president bwoba tosobola tosisinkana nga abasuubuzi fenna sina nsonga lwaki nyingira mu State House ngebizibu bituluma fenna eggwanga likunganire kololo ojoto addressing era president nakkiriza kubanga yatumye emmotoka emirundi 3 nga mpita yinyingire ne mugamba w'ekitiibwa bano bate bayingira sinza kuyingira betuba tetulinayo bifo kitegeeza nange ngenda kwongerako omujjuzo tukusaba ojje president nga musanvu nakkiriza najje kololo na wadde abasuubuzi bamulaga obutali bumativu bwabwe abamu kyeyayita mbu baasiiwuka empisa okusituka ne bagenda nga mutuufu bawulira ebyabaleese olumu ate si byakoze eki si byabategeezezza n'agamba ajja kuddamu abasisinkane bannaffe abalala ab'ebibiina era baddamu ne bakukuta ne bagenda saagenda message yange nagirinda yagitugambira kololo ngera alina kudda kololo fenna atuddemu ekyo ekikoze eki ifrizi kituufu twamutuulako n'atagenda nnyo mu maaso kunyigiriza abasuubuzi n'ebyo bibeerawo empisa ezo ziyinza okubayo naye gye zitabeera sijja kuwa bujulizi ku bantu okitegeera naye nze era nkugamba ku nsonga eno ey'amataba kubanga njagala oba tugenda gyogera ku maaso kyenjagala okumaliriza ne wamukyala Nabbanja yalagira ku rent tewabaawo muntu addamu kwongeza mpaka gwa 6 n'alagira nti amasannyalaze tuteekewo komiti era ekulirwa Deputy Executive Director wa Kampala n'ebizibu ebirala ebyali mu kiwandiiko kye twamuwa omwali kasasiro masannyalaze rent ye n'akolebwako n'asootingibwawo balandlord ne basayininga ku kiwandiiko kitukkiriza ne bwe badda ku ground ate nga batuma abawala baabwe ba Maria nga badreke Rubega bagamba mbu ffe tetwabitegedde ate nga mwaliyo kyeyamani wamwe nasaako n'omukono kitegeeza mwami Kirumira bamuyisaamu amaaso mwami Kitando meeting yali munagamba president nga bwasabye era bwagambye bwe kigenda okukolebwa muwala we Maria ali wansi atulugunya bantu abagamba mulete rent increment emyezi 3 emabega okwekalaka usako mwefe kunatuyamba kunavaamu akalungi kubanga ffe abagula ebintu twagala gula bintu twagala gula masimu twagala gula ngoye naye ati kati mwe muli mukwekalakaza kunavaamu akalungi ne mutuuka ku kye mwagala weebale nnyo nina akagera akagamba nti obutiko bukonye nti saaka ebijanjalo tugenda kuguza ki nga waliwo akitwala ani ekitwala Land Road akimalawo emisolo emingi gikimalawo lwaki oyagala ate nyimirire mu dduuka nkuguze ojje ekifo ky'okutunda essimu 20 olunaku oba piisi 5 ntunde piisi 2 kubanga bwe nassaako essente Land Road zannyongeza gwe final consumer oba omusuubuzi ajja okungulako gwagenda okubonaabona nange sente ziringi azisitula nzongere ku kyentunda ate bwe nkyongerako ekibi kye kirina gwazze ng'okimanyi ogenda gula Tekino ya 3 n'ogisiŋŋana ku 35 oddayo n'obusungu nti bano babbi
abasuubuzi ennaku zino baafuuka babbi kati njimanyi bulijjo mugiranga wane emitwalo 3 nzize nazo ate muŋŋamba 35 nkwongeza 5 kubanga nange wali wandika emabega nfumite effumu kaakati awo wenkugambira nti tojja kufunamu kiriza nerwanirire naawe ojjo nga teke eddoboozi tulwanire wamu osigaze ng'ogula ebya layisi nange nga kuguza mu layisi ng'ate ntunda mu bungi naye nja tunda mu butono epiisi 2 nga nkwongeza emitwalo 5 nfune emitwalo 10 naye ne bwe nfuna omutwalo nga ntunda epiisi 5 nfune emitwalo 5 bwe ntunda piisi 2 nga nkwongeza emitwalo 5 nfune emitwalo 10 ate zonna nenzirya vuga mu Kampala era nga bwe tuzze tulaba mu nnaku ezeeze mabega batuuka n'okuba nti balemerako ne bagendewo omukulembeze w'eggwanga bamusinkana babuulire ki ekirina okukolebwa kulaba nga omusolo gukendeera nalabye ng'ezimu ku nsonga endala zimukulembeza mu kwekalakaasa kuno gye gimu ku misolo gye mugamba nti mizito nnyo gy'emisolo gituuse kitya okuba nti mizito gibalemesezza okukola emirimu ampuliriza ku paati eno ey'emisolo tuzze tulwana almost kati kigenze mu kuweza myaka 3 emyaka 3 East African Parliament yaleeta amateeka ag'okukyusa emisolo nga naddala egikwata ku garments and textile oba mpuliriza kye tuyita ekikwatagana ku majoola engoye zisalibwamu abatunzi ne batungamu engoye amasaati n'ebiteeteeyi nezo ezikoleddwa ezijja zikoleddwa nga ziva ebweru w'eggwanga ne bayisa etteeka nti tugenda kusasuliranga mu kiro ate era tusasulire mu dola bw'oba olemereddwa ng'olina okusasula bw'otasasulira mu kiro ogisasula dola 3.5 obutundu dola 3.5 bwe kiba ekyo osasula 35% 35 ku 100 omusolo okuyingiza ebintu import duty bwe tugiyita kakati import duty eyo twali ku bitundu 25 nga tulaba nabyo bingi amawanga amala gali ku 16% mwali kumeka import duty fe tuli ku 35% kyokanga nago gali mu East African Community kati fe abali mu mukago abakola omukago ogw'ebyobusuubuzi mu mawanga aga East Africa omuli Kenya Uganda Rwanda Southern Sudan Burundi wamu ne Congo nayo yayingiramu yali eri mu sadaka nayo ne yeeyunga mu East Africa container e Kenya ojagisanga ng'esasula omutwalo gumu kasanvu ogwa dola e Uganda ogisanga ku mitwalo 32 ogenda competing otya ne muna Kenya omusolo guno ogwaleetebwa gwateekebwa ku ngoye omuli zi vest omuli empale mulimu empale z'omunda mulimu ebintu bingi item ziri 47 ne buli lwozireetera mu container yandisasudde obukadde 8 eyingira obukadde 273 kati ani akosebwa era yona abisuubula abasinga twabivaako t-shirts zonna kati bazipima mu kilo ne twebuuza abakugu bano bonga bayina emitwe sebo nja kuzaayo katono nange kanfuukeko omusomesa nkubuuze amazzi bagapima mu kina amafuta bagapimira mu liters kirungi nnyo engoye bw'ogenda ku kyalaani oba mu dduuka ogula ki ogulira mu ki ng'oyagala okumanya ky'oyagala kati ndaba bagira olukoba ne bagira bati ne bapima mu meters kakati wano ogenda okutungira olugoye nakupima ekibegabega napima olubuto okufuna size kitegeeza engoye zonna zipimwa mu meters ne bafuna size ekutuuka ennyama ne sukaali babipima bati mu kiro walolabyeko ennyama gye bapima mu meters nagitekako olukoba gwe mu bwongo obwo kivaayo kakati ogamba otya nti engoye bazipime mu kiro zifaanane ng'ennyama osobola okukwata engoye n'ozipima n'okwata olugoye n'olugamba nti luno lugoye lw'omanyi nti balupima mu meters
ate n'oluzza mu kilogram ku minzaani wali ogenzeko mu dduuka n'osinganayo minzaani nti bamala kumuzaako saati gy'ogula totuuka ng'ogamba nyambala sayizi bweti abakugu bano abali mu gavumenti abakola amateeka baliko ekikyamu ku mitwe bayivu oba bayina ekibulamu gongamba otya nti olw'okuba kotoni bamugula mu kiro ate olugoye olufaino lwe bafinalize nze nalwo olutundire mu kiro gwokimanyi olugoye olwo olwambadde ne mulimu ezirimu polyester ne ka cotton fe abazisuubula e China tuzigulira mu piisi ngendayo neŋŋamba mpa piisi 10 mpayo piisi 3 mpayo piisi 5 mweno kala eri ompeemu piisi 7 eri kala ompeemu piisi 12 n'ogattagatta ate bo baagala bwe tutuuka wano ebintu byaffe bye twaguze mu piisi ate babipime mu kiro lwaki bagenderera ki kugejjesa volume ya musolo bo bafuna omusolo nga mungi era twakibalabula ne tubagamba bannange bannayuganda abakyagula n'emivumba bannayuganda abatalina factories mala mbwe ebyo byonna babikola okuprotecting omuchina oba manufacturer which is okay okuprotecting omuntu azze nga wana ataddewo sente ze si kibi naye ate bw'oba muprotectinga n'omuprotectinga ng'ate gwoleka onwanyisa otaddewo value nnene ku byendeeta mbisasulidde omusolo gw'amaanyi ate n'okwata n'omuchina ali ekapeeka n'ali embaale mu paaka ayandibadde nga nze ngendayo ne munoonya n'engula n'enjija wano mu katale n'entunda ate n'omuleka naye n'avaayo embaale n'ajja n'akola edduuka lye erimu mu kizimbe mwenkolera ekyo n'okivaako ate n'okkiriza abatembeeyi ne babiyiwa ebweru by'entunda nze ali mu kizimbe era nabo n'obaleka n'oddira omu Egyptian oba omuritria n'ajja wano n'akola saluuni ekabalagala ne munnayuganda gy'akola ne batakoma ku ekyo ne baddira embeera nti abaritria bano Ethiopia baafuuka abatembeeyi bajja n'epusamu yaabwe ng'erimu ebintu ne bagiwummuzaawo ne balyoka bayita mu zaakeedi ezitunda ebintu by'amasannyalaze kati tuba tukyabayita bamusiga nsimbi ate baabo bamusimbuliza nsimbi kati bamusimbuliza nsimbi tebasiga basimbuliza abavuddeyo eri gye balina okubeera ate nga tebalina nabiboogerako n'ogambe nti tubafunamu n'emisolo nagyo tebagiwa ate ne bajja ne bataayaaya mu katale ne babba bannayuganda babba batya ajja ne pako ya mitwalo 6 n'agigamba eno tugitunda 17 naye tugitunda kibanja mpola oyinako mmeka nti ninako 3 sasula nti oyagala bbanga ki nija kusasula mu wiiki 2 n'akuleka n'alyoka yeewuuba ku dduuka lyo twawunzika jjo omuritria ng'afumise omusuubuzi ekiso ng'amubanja ssente ze eza pako ne pako egula emitwalo 6 yagimuguza 17 naye olw'okuba kibanja mpola bambi bannayuganda nga bomanyi nti bayaayaana n'ayaayaana akole ki bali omwo bazungira mu kibuga omusolo guno gwogambye gukosa Uganda yokkoba n'amawanga gali mu East African Community gyoyogeddeko gukosa Uganda omanyi lwaki eno Uganda it was a Benson yali nkuŋŋaaniro kuŋŋaaniro eri amawanga gano gonna gatwetoolodde nga bonna bagula wano ne baatandika okwesala mu 2017 nga tebakyajjira ddala wano ebintu bifuuse bya bbeeyi lwaki bya bbeeyi nti e Nairobi kati bannayuganda bagenda ne basuubulayo ne baleeta wano bafunako ate luli ab'e Nairobi be bajjanga e Uganda ne basuubulako ne batwala eri ne bafunako abava e Isiria abava e Nairobi kati bikyuse abawano ne basuubula e Nairobi ate be basuubula eri bifiiriza bannayuganda nti ffe twali kuŋŋaanyizo nga tulina abanyarwanda abalundi basuubula wano abasudani abatanzania bannakenya n'abakongo abakongo baatugulangako nnyo era nga buli kyetuleeta kitambula omusudani ng'akwata namba 2 abanyarwanda n'abalundi nga bebakwata ekifo kyokusatu abannakenya nga bagira mu kyakuna n'abatanzania kyakuta bonna basuubula wano jjukira omuntu ali e Busia tasobola kwagala kwanguwa kugenda Nairobi wala omuntu ali abali wano ku boda okuliraanaawo bonna bajjanga Uganda ng'oli tagenda Isiri Nairobi
ne kati ate abe Uganda bebaddukira eri n'abava e Rwanda batuyitamu buyisi ne bagenda eri kubanga be ebintu byabwe bya layisi. Kitegeeza kyekyo kisuula ggwanga abatesitesi bo balowooza era president muwulira nnyo nti kati GDP yaffe erinnya ne bwe balanga nti kati ndi mu kwewuunya kubanga abali basuubula kuno ate kati bagenda ffe tusuubula ewaabwe ate GDP erinnya biti ebyo sibitegeera GDP bw'eba erinnya oba ennyingiza y'eggwanga kwe bagirabira ne balaba ne bapima bo balaba erinnya kumbe be bajjamu omusolo ogwo ogubawanika okulaba nti balinnye level bali mu basaamu kaguwa omanye embuzi embuzi olumu ogitwala ku ttale ng'enjala egiruma naye nga teyagala genda naye nga ate olina gisika busisi lwaki egaana olumu ogyekiise mu kkubo naye bw'ogijjamu omuguwa n'ogita n'etambula yeetwala era egenda n'erya n'ekola ki nekomawo kati bannayuganda ministry ya finance n'ekitongole kya URA batutaddemu omuguwa batusikambula muleete ssente babanyunyuuta muleete omusolo batusika naffe tugamba bannaye musikanga tugamba tetukyayina ze tubaweezo zonna. Batudda ku nsonga y'okuwa omusolo mulimu abasuubuzi abeebalama okusasula omusolo oba kyekiviirako abalala okunyigirizibwa. Nja kugamba ekigambo kino ababba omusolo ate be bali mu gavumenti bizinesi zaabwe ze bakola tebaziweera misolo ate ffe abankuseeri ab'owansi abali mu informal sector ffe be bafiirako otandika bwoti kati omunkuseera asasula okutandikira ku bino okimanyi oli emmere ate mu tawuni n'ogisasulira woogiriwa ng'osulwayo kasasiro toyo ogisasulira kasasiro n'omusasulira n'osasula amasannyalaze n'osasula renti awo gibadde misolo nga ebyo byonna biri ku Land Road afunamu ate ye bw'atuukawo mu paati ye nabbawo omusolo agubba atya ye nga ye yabba omusolo nze ngambe wadde ye kubanga bwe ntuuka nankwatira lisiiti nampa ya mitwalo 2 kwa 3 nga namuwadde miliyoni 3.5 yababbye eggwanga lwaki ojja atofiire ku nze ngaawo tuvaawo nga tugenda ku gavumenti nti munnange obeera Kampala era oyingidde mu kibuga naye tiketi ekufuula nti obeera mu kibuga kyaffe olina okuwa license trading license eyo nenjiwa yameka emitwalo 62 okudda waggulu awe entono awe emitwalo 326,222 trading license amaduuka agali mu kibuga olowooza gali ameka sigamanyi tulina ebizimbe 573 ebiri mu kibuga mu CBD byonna bikola biriko amaduuka biriko abantu teri kizimbe kiri ku bantu basukka ekitone nnyo abaliko buli kizimbe kisinganako abasasula license abantu 100 kale kubisaamu ebizimbe 10 ku mitwalo 62 ng'owa mitwalo 10 ziba mmeka pitirivu ebizimbe 10 si bwe bumbi 10 oba tobulimu kati nkugambye ebyo ebizimbe nkugambye biri wansi ne Kampala yonna bwe baba bawe mitwalo 26 nga be baleeta irobokka abantu bagwawa waliwo abana abakolera ku makubo ga KCCA basasula kitegeeze eggwanga emisolo ffe tugiwa nebe tugikwasa ate bagikozesa bubi awe tuli ne bano bekikwatako basasule emisolo gyabwe buli omu asasule olabo beggwanga teritambule nga kwajjeko tussa akaguwa kati batutaddemu akaguwa batusika busisi URA yagala income tax oyino fayiringa ezo sene nazo ziva ku dduuka ate fefe nyini era fa abasasula ne VAT ku containers ezo nga tuyingiza ebintu wano kakati tuli mwaka guwa obo nabo busungu bulala ogenze n'ogamba nti waliwo n'abanene mu gavumenti abalina business abatasasula musolo n'entya n'engamba bamanyi saagala nnyo tubamanyi nti gundi yo zigudde bannansi bagudde ne bano bennyini ba investor babba emisolo bamuwa emisolo emyaka 10 nga tasasula bwatuuka n'akyusa kampani erinnya n'addamu n'aligisteringa bupya n'akwata omwaka ogusooka n'amala emyaka 2 nga tawadde gavumenti musolo n'agamba byagaana nze nsazizaamu layisinsi yange n'agenda n'abolukira mu linnya eddala kakati tebalaba abo gavumenti n'ebakolako anti nkugambye kunguze eri wano yesinza okufumbagatira mu bitongole ebirina okuzimba eggwanga ate nga ligwa sebo njagala ndowooza ku nsonga y'emisolo nyinyonyodde
wali ensonga y'amazzi wenzijaawo tukoze tutya emisolo gino omuntu agiwenga ayagala nga tegimunyigiriza? Compliance is a must. Compliance buli omu agikwasaganya era twagala osasula emisolo kubanga eggwanga lirina okusigala nga litambula. Twagala tufune ku accountability ey'ebintu byaffe bye tusasulira. Kutirawo mu maduuka wetukolera trade order nfu nkuwa omusolo gwange nate lwaki toyagala kumpa service ensaanidde nange nkolera mu working environment enyuma. URA emalogiwa omusolo ate nejja ngengoberedde emmotoka negikwatira wali ate negigamba mbuddayo wakoze under declaration. Lwaki mutuwa values ennene ez'emirundi esatu olumu gwe n'okwatako gy'oyagala gy'obompa ate nze nga nze nsuubula nze nkubuulira ebintu byange bwe bizze ate gwe n'oŋŋamba nti eno wasabye entono era kyenvudde nkuzaayo ne nkukola top up osasule with penalty. Twagala simplicity mu mulimu guno. Tubeere n'okwanguyizibwa ate n'okutegeera bye tukola ki. URA esomesa abantu emisolo bagitegeere naye nakyo kigiremye. URA ebeere friendly ebadde yakitandika tukyebaza nga bawuliriza abakulembeze bwe twogera bawulira naye n'abasuubuzi bennyini tusaba bakole ki bawulirizibwe bategeere bye basasulira. Ifreeze yayimirira oba ekyagenda mu maaso? Ifreeze yayimirizibwa mu maduuka kubanga twagamba nti eno embeera tetusobola gitambuliramu nga okuva mu 96 gavumenti yagaana okukyusa kye tuyita threshold. Threshold eno bwe batekyuse oba omutemwa gwe bakuteekako nti osaanidde. Twali mu 96 ne baleeta VAT system ne bagiteekako nti omuntu yenna alina okugenda okusasula VAT alina okuba nga atunda omwaka $1,15,000. Nakyogera lunye kololo bw'ojjukira nga okozeeko follow-up n'enkigamba president mu nsonga zonna ze namugambe zange yazituulira kubanga yawulira ziri technical. Ne mugamba tukyuse threshold eve ku $1,15,000 egenda mu myaka 2 plus tekyuka. Abagagga baliwo mu 96 $1,15,000 zaali zigula mapeera. Okitegeera? Essaawa eno $1,15,000 zina kye zikola. Nga n'omuntu amutembeeyi mu kikubo asobola ozitunda omwaka naye ekibuuzo ziba zize. Essente ezo osobola ozitunda naye nga si zizo otundira mulala n'omuwa gwe n'ofunako ka commission. Ate gwe kwosinzira n'ogamba nti oyagala onteekeko e-free system ekitali kituufu situuse ku mutindo. Essaawa eno twagala e-free system abagigendako nga bali wase $1 billion kubanga be bagagga be ba manufacturers be balina hoteli ennene. Yagamba nti wano mu hoteli yange bw'oyingira essowaani y'emmere ya $7,000 kitegeeza asobola okuggyako VAT wa 18% n'amuwa kati ate omuteeke ku nze ow'okunnabugabo akola amagoba ga $333 mba nfuna ne capacity sigiweza. Webale nnyo webalire ddala.